speaker yavunaanibwe abatagikiririzaamu abagirwanyisa mugirwanyise nga bwe mwagala nga speaker wagirwanyisa naye don't fall a victim. Remember, temulowooza nti abantu tebalaba. You see, bw'olaba ng'abantu abasirise oba abakakkamu ku bintu ebimu tolowooza nti basiro. Gwe ky'oba omanya nti nno abantu abatayagala Buganda tubamanyi. Ne bwe mutta Abaganda bonna ne mubamalawo ne mumugyawo Kabaka. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omuntu eyasooka okuŋŋamba nkyawe Pastor Bugingo yali ampa obukadde 5. Owookubiri yali ampa obuwumbi 3 biliyoni 3 nkyawe Pastor Bugingo omukwano gwaffe gugwewo. Bigambo bya Susan Makula Bugingo aganti omuntu eyasooka omugamba akyawe Pastor Bugingo yali amuwa miliyoni 5 ate yaddako zaali biliyoni 3 n'amaliza ng'abuuza ti gwe maama naamu mu kitoolo eyali akugamba okyawe bbaawo taata naamu yakuwaaki okuggyako namungodi oba buboolo buno obw'empuuta. Abasiddi omususuzi ly'erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli line Mwami Obote agenda kubabuuzaako ensonga zijja kubeera serious okusinga bwe tutandise. Buuza ku mulabi. Atulaba twagala okubuuzaako nti wasuze otya wasibye otya weebale gyonna gy'otusaako engalo nga bw'agambye omukulu ebigambo tebijja kuba biwoomu nnyo nga bwe bitera okubeera kubanga ffe tuli Baganda. Mu Buganda tulina enjogera egamba nti amaaso g'ekiswa nti enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. Ontegedde? Akati mu mbeera efaanana bw'etyo nze Samwiri Kalungi ndi musajja yeddira engeye akabbiro ku nguvu. Ekyo nja kikolanga bulijjo okutegeeza abantu gye nva kubanga nakyo kizibu kirala kiri awo. Bajja kulindako ebyo binankanibye naye. So kyengezaako okugamba nti nze Samwiri Kalungi omusajja yeddira engeye ndi Ssaalongo neddira ngeye akabbiro ku nguvu. Ontegedde? Omubbala gwaffe gugamba nti tutu lifumita likyali tto kakati tutwe tutu lifumita likyali tto bwe likaddiwa lifuuka ki sapatu anti lusenke tosirwalira ku bantu. Tutu liba likyali tto bwe ligiramu weriti ne lifuuka olusenke mu mbeera efaanana bwetyo ne lutatugasa nnyo. So mu nkola efaanana bweti tubajjukiza bujjukiza nti buli omu waali beera proud of who you are, be happy of who you are. Tokenyentererwa mmeeme kutandika kwagala kufuuka muntu mulala ng'ate oli muntu mulala. Uganda ffene tukola ki? Etumala. Bwe baba bakuzaala mu Uganda olaba be batazaala mu Uganda bajja muno ne beeyagala kate gwe bazaala mu Uganda. So Uganda ffene etumala mu mbeera efaanana bwetyo. Mbabuuzizzaako twagala okuyisaawo ensonga zino before we go into anything. Aba tuyingiridde season gye wandiise eya festive. Baddereeva bannange mwenna gye muli nvuge bulungi ebidduka nvuge nga mwegendereza kubanga anything can happen on the road. Ku nguudo ezo zennyini kwe kufiiridde abantu abangi. So bw'oba ovuga emmotoka beera soba. Bayisoba sitegeeza ntonywa mwenge naye beera soba mu bwongo ne byolowooza sooka obireke olowooze ku bano b'ovuga bano kubanga be baba bakulu eddakiika eyo. Vuga bulungi, tovuga sipiidi nnene eyitiridde. Vuga nga weegendereza omuntu muleke akuyiteko. Buli lw'okisanga nga teweegoba na muntu yenna kubanga ne bwo lowooza nnyo buli lw'oyagala okuyisa omuntu lowooza ofuna ki ng'omuyisize oba ng'omusoose. Bw'okizuula nti kyogenda okufunamu si kyekinene nnyo kakkana omuleke akuyiteko. Muno omulinnyira mu bw'olaba ayisa ate gwe toyongeza
kubanga oluusi aba ayisa kati ate naawe eri maaso olabayo obuzibu kati ate naawe n'oyongeza waliwo abantu ab'ekikulu ekyo alaba oyisa alaba omuntu akuyisa bw'ati ate naye lwajjukira okudduka kyatamanyi nti gwe oba omuyisa kumudda mu maaso kati ate n'azibawo ontegedde kakati kitegeeza oba obaddeko emmotoka gy'obadde obala oba ogenda gikola ki kugiggwamu so mu mikola efaanana bw'etyo mweyise bulungi ku nguudo ekyo nga kivuddewo tulina emmotoka ezitambuza abantu mungo tours and travel zinga yafe experience etambulako ne family yo tambulako n'abantu kyakalako ne bwoba oyagagendako mu bbala kiro genda bakutambuzeemu mu mukola efaanana bw'etyo airport pickups simanyi drop offs simanyi njagala kugendako wajjajja wange mu kyalo simanyi jagendako wa very available tujja kuba tuwayo enamba maasa okay njagala kutegeeza Qualson Painters UG bano bagamba nti festive season yiino etuuse toliira sekukulu wantu watakusanyusa langi ekaddiye ennyumba yeetaaga okusiga langi genda maaso n'okuba nti obanoonyako ku 0705 19 36 0705 19 36 Alson Painters UG bajja kuba nti bakusiigira kalangi ennyumba yo mu buufu ofaananako bwe buto kale okugenda mu nsonga ezibadde zigenze maaso kubanga zitambula eno ye show emanyiddwa nga the opener tubeerawo buli lunaku olw'emmande saawa zibeera 9 ez'akawungeezi wano ku YouTube channel ya AGALIWO ne tugenda maaso okuba nti nno tugamba ensonga gy'otabadde mu weekend tugiyingira mu mbeera eyaleeta tension ey'amaanyi mu ssetteeserezo w'eggwanga nyaffe Uganda Parliament olw'ekiteeso ekyali kize kyoyinza okuyita by the way I stand luli nakola ensobi it had to be UCDA neŋŋamba NCDA but ekyankozesa ensobi anti ekyankozesa ensobi ekyanjogeza bwe ntyo lwa nsonga biiru gye baleeta yeri national gye bayita national coffee bill mu buufu obufaananako bwe butyo national coffee amendment bill kati kyenatabula so mu kutegeeza waliwo UCDA ebbago oba etteeka eribadde ligenda maaso n'okuba nga lireetebwa liriri erya national coffee amendment bill nga baagala kukwata ku kawaayiro akamu oba constitution kubaako bye bakwatamuko ebikwatagana n'emmwanyi waliwo kye tuyita UCDA Uganda Coffee Development Authority ebadde genda maaso n'okuba nga yeeyimirirangayo ng'ekwasaganya nsonga za mmwanyi omanyi mmwanyi tetogiyita kaawa bati emmwanyi so emmwanyi badde bagenda maaso n'okuba nga baagala UCDA bagikwate bagitwale bagizze wansi wa ministry eya agriculture mu buufu obwo of which bwebanga eteekeddwa wansi wa agriculture buli kyerina okukola kirina kuba answerable to the ministry na buli kyonna ekireetedde abalimi n'abagazi b'emmwanyi okugamba nti nedda eyo move gye mwagala okukola nfu tesaanidde egenda kuttatta n'emmwanyi n'okugiteeka wansi n'okulaba nti eginafuya ne sekunafuya yina mu buufu obwo byateesebwa mu parliament waliwo okubeera nti the yeas and the nays zagenda maaso n'okuba nga zivuga the eyes have it oba had it bamaliriza nga abagambye yes baali 159 ate abagamba nno baali 77 on record ekitegeeza ababaka abasinga obungi bagamba nti kituufu emmwanyi eveside eri bagizze mu agriculture be basinga okuteesa okugamba nti kati ate abagamba nti nedda tekisoboka ekyennaku bo bali ki wansi baali 77 mu birala ebyakwata omugamba nga tuvudde ku byateesebwa bye byali mu nnyumba omwo akatambi akakwatibwa nga sipiika ayogera ebimu ku bigambo ebyali bigamba don't let those baganda ebimu tebyawulirwa wabula ate abamu abasoma baga yali agamba don't let those baganda get the numbers mu buufu obwo njagala otwexaminingire ku vasaidi eno kikyotawulira ekyo ekya numbers but zedawulaga don't let those baganda ebyaddako sound yali abulaabula no you're going to have your time there you go byonna kati tambuza ensonga mu bujjuvu
tandikiraawo Misajja mmwe oba mwavaawa kaakati ekisookera ddala twagala okubuuzaako gwena akyatukumiddeko amaaso tulaba eno programu yaffe gye tuyita the opener tuba tutandika wiiki nga tutunuulira ezo ensonga zonna ezizze zitambula mu wiiki ewedde ate ne tulyoka tulaba wiiki eno bweneetambula ojjukira last week twali wano ne tubaako ensonga ze twayogerako ne wiiki eno ebintu bino tubikola lwa lugezigezi oba ki tubikola olw'okuba nti tuli bannayuganda ekimu tufuula abannayuganda kye kino kubanga eggwanga lyaffe tulirinako ettafaali nze nfubutuka mu kitongole kye tuyita zinga yaffe tukkiriza mu nkola ey'obuntu first of all ey'enkulaakulana second and thirdly or the overall is personal responsibility and accountability. Right. Nga tonnaba kufuuka muntu waliwo obuvunaanyizibwa obukuteekebwako ate bukuteekebwako Katonda. Yes, sir. Okitegedde nti bw'ozaalibwa bw'oti basooka kubuuza akaana kawala oba kalenzi kibasookerako ekyo ne tukimanya kyekyo tukitegedde kaana kawala. Yes. Abanguye ebigambo ne bagamba nti sukaali asuddewo kasukaali okitegedde Yep. bwe bagamba nti kalenzi nti akubyewo ddenzi alese musika ontegedde bulungi nnyo. Yep. So kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwa buli muntu sekinoomu wonna wooli tebukugambibwa bugambibwa nti okeera ku makya ne bagamba nti omanyi abaasi ojja kubeera kino oba kirya obuvunaanyizibwa Katonda abututonderako. Yes, sir. Okitegedde naye kati ffe tubwegaana ne tugaana obukola oba ne tugenda mu maaso ne tubukola nga bw'aba atusuubiramu oba ng'abantu ng'oba ensi bwe tusuubira. So mu nkola efaanana bwetyo. So tubeebaza mwenna abagoberera abantu bakyali batono era tubenkaleginga mulaikinge musharinge tubeere nga tutambulira wamu. Program eno eya opener the opener. So wiiki bweti bwetandise. Yes, sir. Bwe yali eggwako yaggwerako mu paalamenti nga mukama we bwakoze eki bw'abannyonnyodde. Paalamenti yavaamu ebigambo ebitajjansa ate nga biva mu muntu gwe twandibadde tusinga okwesiga kubanga ye mukulembeze wa paalamenti oba gwe tuyita sipiika wa paalamenti mu nnyumba enkulu eya Uganda eteesezebwamu gye tuyita August House. Yep. August House is one arm of the government. Government okwawukanako naffe abantu erina amasiga ameka? Asatu oba emikono esatu. Terina ebiri nga ffe. Erina kye bayita judiciary ekulirwa Oweekitiibwa Owinyi Dolo. Erina gye tuyita legislature ekulirwa speaker. Ate erina ne gye wayise executive ekulirwa president. Kakati ezo zonna nkulu era za makulu eri eggwanga kubanga emu erinkinga ku ndala endala n'erinkinga ku ndala endala neetuukiriza. Okitegedde kakati tulina obuzibu nti abantu baffe abamu obuvunaanyizibwa obwo babubawa nga tebali ready kubanga twawulira sipiika nga ayawulayawula mu bantu. Sipiika w'eggwanga nga Uganda tulina amawanga agawera 30 mu Uganda. Ontegedde gw'omanyi ne gw'otakola ki ne gw'otamanyi. Kyabulabe nnyo okuba ne sipiika atamanyi ekyo. Okitegedde aba atakitegeera n'amakulu gaakyo. Kyabulabe nnyo era tusaba sipiika yavunaanibwe. Sipiika alina okuvunaanibwa like ekyo kyo njala tukisookereko kyo kisooke kive ne mu ddiiro. Yakoze omusango ogw'okwawulayawula mu bantu. Tosobola kutuula mu ntebe ya buvunaanyizibwa nga yabwa sipiika n'ovaamu ebigambo ebitajjansa oba kiba kiraga bulazi nti totuukanye na mutindo kubeera mu kifo ekyo. Oyinza okuba okirimu ntera okugamba abantu nti osobola bulungi nnyo okubeera nga wasoma ebitabo byo n'obeera nga olina
wasoma ebitabo oli muyivu olina connection olina byonna kati Katonda naye ng'empisa zo tezituukanye na mutindo gw'ebyo bye wasoma kitwale nti omwana yasoma n'asoma primary n'amalako n'agenda secondary n'agimalako n'agenda mu university n'afuna first degree n'avaawo n'asoma endala n'afuna masters n'afuna doctorate n'afuna PhD byonna n'afuuka ow'omutawaana naye nga mubbi ontegedde kati obwo obubbi ne bumulemesa ate okubeera mu ofiisi esinga okuba ennene n'osanga nga mu ofiisi ate gye yandibaddemu nga mulimu wa S6 ontegedde bulungi nnyo so oteekeddwa okuba nga otambula ne empisa zo zikwatagana n'ebitabo byo kyabula lunnyo okusoma n'osinga empisa zo oteeka okuba nga byonna obisitulira kumu olina obisitulira kumu so kakati sipiika waffe yatulaze nti ayinza okuba ku ebyo alinako ekimu ebikira nekisituka nnyo nekireka empisa emirundi mingi tubadde tujja tumulaba mu statements ez'enjawulo eziri disrespectful gwe you gwe nansana I've seen those statements abantu abamu babadde balowooza nti kya bulijjo but until bwe yakoze kino make sure those Baganda don't get the numbers ekyo ekintu kyanneeraliikiriza nti abantu abamu tebamanyi bumanya wawe tuli eggwanga lino oliraba nga bw'oliraba oyinza okuvuma kaziniwo nga tomanyi okyegedde nti abantu abamu lwakuba nti ntandikiddeeyo naye ndowooza ngenda basomesa Buganda kyeki first of all nti abantu abamu ojja kgenda ovume omuntu naye ng'ovuma kaziniwo ojja kgenda ojeregerera omuntu ng'ojerega maamawo ojja kgenda oyagala okutta omuntu otte mugandawo Uganda bwetyo bwekola ki bweri era bwefaanana ate bwejja okufaanana until the end kubanga ensi zonna engeri gye zaakolebwamu zirina engeri gye zaakolebwamu but Uganda in particular ate bw'okkakkana n'oyingira mu Buganda is an ideology. Buganda mu abantu aba mulina okutegeera nti Buganda is not blood. Era tewali muntu ayinza kugamba nti nze nina omusaayi gwa Baganda, nze ndi Buganda, omusaayi gwange gwa Baganda. Okyegedde? Buganda is an ideology. Buganda girabe nga bw'olaba Bungereza oba girabe, in fact sina Bungereza, girabe nga bw'olaba America. Nti olwaleero osobola okufuuka Omumerika. Just a few things, paperwork, you become an American. You believe in America, you stay in America, or you choose to do America. You can be an American from nowhere. Yep. Kakati Buganda is the same. Buganda is an ideology. Gwomanyi nti mu Buganda oba Buganda ly'eggwanga lyokka mu nsi yonna where anybody can be a kabaka. Anyone. But it's very technical to say na kitegeera. Gwokimanyi nti nno mu Buganda kabaka abakyala bonna baba babi mu Buganda. Era bw'azaala omwana omukazi yenna ali mu Buganda senga amuzaalamu omwana buli kika wano kisobola okufuna kabaka. Buli kika. Kabaka jjana ewaffe mubenge ye najjayo omukazi n'amuzaalamu omwana n'alabikako obwakabaka. Baba engeri eba efunye. Ontegedde? Bw'agenda mu bengo, bw'agenda mu bente, bw'agenda mu beeki, bw'agenda mu benkimba, that is how it is. Era olwaleero as we speak tusobola okukeera ku makya nga kabaka waffe alina ekika kyavuddemu, ate kibadde kijja kibeera biki? Kibeera bwe kikyo. Okuva teriiyo mu nsi yonna bwa kabaka bufaanana nga bwa Buganda.
babeera ne royal lines babeera ne royal simanyi biki nga bw'olaba Bungereza nti Windsor family yefuga Ebungereza ne bwe buli baddi It will be that. ne bwe buli baddi paka obwakabaka bw'Ebungereza buli biggwawo. It's the Windsor family emanyiddwa mu nsi yonna nti Windsor family yefuga Bungereza. Bo basobola okukaayana nga bo munda mu bo. Line n'ekyuka mu bukyusi nti omwana wa baasi si yafuze kati gundi yafuze. Nga bw'olaba gundi Queen bwe yajja. Queen yaluddeko Elizabeth. Nga bwe yajja. Nti waaliwo gundi yali alina okubeerawo. Kakati ate ne basika ne bazza eno. Ontegedde. So kyova abantu bafunye nnyo obuzibu bunene nnyo nga balaba ono omuwala omuddugavu Omumerika eyageze waabwe. Ne batandika okumuteekako ekibeerabeera ndowooza naye era baamaliriza tebalina kyakukola because oli mwana ki mwana waabwe. So kikyegezaako okulaga nti Buganda naye nabigana amawanga agatuddiridde gano agatuddiridde tegalina format nga yaffe. Genda Busoga, genda wa balina line family yeeyo. Ontegedde. Oyinza obutaddamu kuwulira mu Tebi anyway mu Bwakabaka wa Buganda paka emyaka ng'ebi ahead of us. Ochegerako kitegeeza kukulaga. So we have a very good setup because for us we are an ideology first of all. Secondly, we are a nation. We are not a tribe. Tuli gwanga. Fe tuli gwanga, tetuli kika. Ontegedde. We are not a tribe. We are a nation. Kakati ekyo kye kitawaanya abantu abatuddiridde oba abatatukkiririzaamu. Nze sisobola kugamba nti omusaayi gwa Muganda nnyo. Sisobola kikulimba. Otegedde. Kubanga ffe we are not a blood. We are not a bloodline. Ffe tuli Baganda. Kati kye kitawaanya abantu. Ffe we are a nation. Tuli gwanga erijjudde. Tulina mugundi mu parliament ya Buganda tulinamu n'Abanyarwanda abateesa nga Banyarwanda, tulinamu Abayindi, tulinamu Abazungu. We are an ideology. Okyegedde. Kakati gwe tosobola kutukakkanako. Kiba kiraga bulazi nti you are not aware of what you are doing. Era it is a shame to you. It is a shame. Nti tulina omuntu ali ku level ya lead of the parliament nga tamanye ekyo. Okyegedde. We are not a bloodline. Buganda is not a bloodline. Tosobola gamba nti abo be Baganda balina omusaayi bwe gutyo. No. We are nation eyimiridde. Kakati gwe bw'otandika okuzannyazannya emizannyo egy'ebyobufuzi kyova olaba nti Buganda Kabaka yawaŋŋangusibwako. Teri Bwakabaka bwali bubonyebonye nga Buganda. Teri Bwakabaka bubonyebonye nga Buganda. Naye ate bwe businga amaanyi lwaki? Okyegedde. Gana ezitategerekeka kati ngeri ey'olwenda ate simanyi ojja kubeera pulezidenti ate pulezidenti ebya Obote bye yakola ate pulezidenti bw'anaagira kakati ate gwe pulezidenti bw'omala okugira wano ate obeere prime minister ate prime minister alina amaanyi ate yalina okuteeza biki ono atudde Mengo oli atudde Makindye. Kakati ate Makindye agenda okugira bamugamba nti owaayi bagambe nti Kabaka ekyakigaanyi nti ate akigaana atya prime minister Kabaka kyanaagaananga ate prime minister asobola kikkiriza ate Obote akkiriza Makindye ate obuzibuzi ate va ku ttaka lyaffe batadde ettaka mu kutiya balireese nti liiryo kakati londako eryakyoli olondeko n'erya Buganda. So we have gone through all this kind of nonsense for a long time. But ffe tuli kakongo kako kubo nga gundi bwe yagamba. We believe in the ideology of Buganda as a nation. Tetulina buzibu na muntu yenna. Alina obuzibu naffe oli wa ddembe. Ontegedde. Kakati tugendeko ku Mwanyi. Tuleme kulwanya eno. Emwanyi eno is a cash crop. Kati cash crop yonna ekigifuula cash crop kubanga ereeta ki sente ensimbi. Kati obuzibu bw'abasipiika n'abantu abafaanana nga ye bubbi
Baagala kubba ssente. Baagala kubba ssente era this is a form of corruption. By the way, corruption erimu ebintu bino. Ebeeramu nepotism, tribalism, montegedde. Ebeeramu obubbi obwo, ebeeramu that is all corruption. Era bano kati corruption y'abatabula obwongo. Bo bali mu kulya ssente, ssente ze zibabonyaabonya. Bw'otunuulira cash crop gye bayita emmwanyi, twalina wano cash crops ez'enjawulo, twalina pamba, twalina emmwanyi, naye ffe wano mu Buganda twaconcentratinga nnyo ku mmwanyi, ku kaakaawa ketwasinga okutegeera. Era ffe twakula tuzannyira mu mmwanyi. Obuuka ne bukulumira mu mmwanyi, neokola otya ne bukubasama ku mmwanyi. Ffe twazigiranga, twabeeranga nazo sitowa nga nnene bweti ejjudde emmwanyi nga tukubira okosama. Era abazayi baffe baalinga bagagga ndowooza ffe tutamanyire na kumanya ssente. Kubanga nkubuulira, nalabako nga ku loole zino ezaabanga zittate eza green. Ng'eva ewaka nejjudde ensawo z'emmwanyi. Ate nga ne mu sitowa musigaddemu. Kati I'm just asking myself, bamuwanga ssente mmeka? Kubanza kati njagala ensawo ezi. Abaana bammwe bonna bagende basome. Ez'akaseezi ze neetaaga in 3 months. Ontegedde? Naye nalabako ku mmwanyi nga baddidde nga basitudde eroole namba egenda ebulirayo. Naye nga ne mu sitowa musigaddemu. Kati ne weebuuza jjajja bamuwanga ssente mmeka? So olw'okulokola obudde leka tutunuulire ensonga eno in a more shallow sense. Tube kigenda wala nnyo. Then tumale tukole recommendation. Omukyalo ono akulira Parliament ya Uganda. Era neebaza abantu abamu abavuddeyo. Naye omukyalo ono akulira Parliament ya Buganda. Ya Uganda. Si ya Buganda. Ya Uganda. Omukyalo oyo mu Buganda ayinamu amaka. Mu Buganda mwasinga okubeera. Mu Buganda mwakolera Parliament mweri. Mu Buganda mwalina n'omwami. Mu Buganda mwakolera, mwawangaalira, mwavugira emmotoka, ayinamu ne businesses n'ebizimba abirina mu Buganda. Kyokka tayagala Buganda. Ekyo kiraga magezi oba kiraga bunafu mu kutegeera? Mbuuza ggwe. Otegeera kyengeza kukugamba. So the idea is abantu bagenda kulwanagana n'ebintu bye batategeera beetemeko n'engalo. Nze nakugambe mu ntandikwa, nayagadde ensonga bigambo ebiri mu ntandikwa. Sabe tutuuke ne wakambwe tutegeera kye tuliko. Ontegedde? Nti ogenda kulwanagana n'omuntu naye nga tolwanagana na muntu oyo nga you are fighting with your sister or brother because Buganda is not a bloodline. Buganda is a nation. Buganda is an ideology. Eringa bw'olaba America nti America omuntu asobola okuva mu Uganda agenda n'afuuka mu America. Just by documentation. Because it's an ideology. Do you buy the idea of America? Do you buy the idea of Buganda? We are not a bloodline. Nti fabafaanana bwetu tituli Baganda. Fabatefaana bwetu tituli. This is why we are successful. Everybody has fought Buganda. But until today, gwe gende bukeddeya. Gende bukeddeya. Okulira business zo. Okitegedde kyengeza kugamba. Why? Because for wano mu Buganda ffe tutunda ettaka. Because ffe twategeera. Ffe kitwakimana twasooka tukitegeera tugamba wait a minute. Ettaka terina makulu nga tolikolerako. Wano mu Buganda ffe tutunda ettaka. Gwe gende bukeddeya ogule ettaka. Genda. Oba genda anyway ya ogule ettaka. They are very critical. Ani gwe tuguza. Tumuguza tutya. Lwaki tumuguza. Ontegedde. Naye kakati ffe twamala tutegeera nti no, this is an ideology. We did not come here with the land. Era njagala okugamba abaana Abaganda, Abaganda mwenna mbagamba olwaleero
it is high time tujje ssente mu ttaka tuzize mu space, kubanga ettaka ababbi balimazeewo. Kakati tutandike okuinvestinga mu space. Do investment mu space. Mutegeere mutandike okufuna technology era kino njagala okuvaalo nga nkibagambe nti tugenda mu lutalo olw'ebyenfuna oluli very serious. Olutalo lwe tulina kati kuba kati Emwanyi ebintu byonna ebirimu ebijjira mu ttaka mu Buganda tokyasobola bifunamu. Abantu nga ba speaker babiyingiddemu batandise okubyonoona. Kakati it is high time we invested in space. Emwanyi terimba kituufu. Kakati tutandike okuinvestinga mu space. Mugende ku masomero musome. Obeere n'empapula zo wano. Eyakubbako ettaka ajja kuyita. Okyegedde? Mugende mu makiraasi musome. Abaana ba Buganda muve mu kuvuga boda boda. Ndowooza mutandise namwe okukiraba nti this is a financial war. Okyegedde? Muve mu kuvuga boda boda, muve mu kusiika chapati, muve mu kusaagasaaga, mugende musome. Kati invest in space. Ne bw'otunda ettaka oweerere omwana asome. Gwe waguze ettaka ajja kuyita omuyivu. Invest in space. Mulekerawo kuinvestinga mu ttaka kubanga ekyo bamaze okigwamu. Kubanga nze naliwo twalinako wano ku Mwanyi ne tuzitema. Gokimanyi Mwanyi zidda buzi. Twalinako Emwanyi ne tuzitema nti tuzimbe vanira. Vanira omu yali tannakula beeyi neegwa. Ate yagwa mu nsi yonna yagwa wano. Ate nga n'Emwanyi zigenze. Kati abantu bakaddayo Katikkiro era twebaza Katikkiro ne Ssekwebaza yenna okuddamu okuwenkalaginga abavubuka n'abantu bonna mu Buganda okulima Emwanyi. Mwebale kulima Mwanyi era mwongere okuzirima. Naye kati mutandike n'okuinvestingako mu space. Musome, muyige, mubeere bakugu mu bintu ebyenjawulo. Muinvestingeko mu space. Space. Bannaffe banaaba bo bakola balima Emwanyi nga space tugirina. Nga ffe tukontrolinga ziragawa. Wano ku mapeesa tuti. Tie kale, mwayagala nnyo okulima muzirime. Ate nga amapeesa ffe tugalina agazikola ki? Agazitambuza. So ekyo kyenjagala abavubuka kye balina okukola. Naddala omuvubuka yenna akkiriza mu Buganda. Tewali agamba nti tewali Baganda wano. Waliwo kye tuyita Buganda. N'Abaganda okukkiriza Obuganda okubeera Omuganda is accepting the ideology. Abatagikiririzaamu abagirwanyisa mugirwanyise nga bwe mwagala nga speaker wagirwanyisa. Naye don't fall a victim. Remember, temulowooza nti n'abantu tebalaba. You see, bw'olabanga abantu abasirise oba abakakkamu mu bintu ebimu tolowooza nti basiro. Gwe kyoba omanya nti nno abantu abatayagala Buganda tubamanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu mwenna abatayagala Buganda, you just don't know what you are hating. You are hating love, you are hating unity, you are hating. Kubanga gwe kyoba omanya nti Buganda yokka yekkiriza ebigenda mu maaso. Gy'osobola okujja n'ogula ettaka. Oba oli ki oba oli ki. Kasita bakakasa nti oli Munnayuganda. Leeta ssente gula ettaka. Kola business. Buganda yokka. Genda yonna gwe gy'oyagala okugenda obagambe bannaye nzize wano nze gula ttaka. Nina miliyoni zange 10. Olabe bakutoosinga. Bayinza n'oguli kuguza naye tosobola ddikolerako. Okyegedde? Era omaliriza olitunze oba olibaguzizza. Oba ntegerekako kyengezaako kugamba. So can we agree nti we are fighting air? Buganda is not there. You are fighting an ideology. Etasobola kufa. Ne bwe mutta Abaganda bonna ne bamalawo ne bwe mujjawo Kabaka. That is how serious it is. Kabaka yali abaddeko nga tali mu Buganda. And when he came back, it was because this is an idea. This is an ideology. So tosobola kulwanyisa ideology ennamu efaanana bweti.
eyagala abantu, welcoming everybody, welcoming every idea, welcoming enkulaakulana eri mu Buganda. Teriwo by mistake. Enkulaakulana eri mu Buganda is because our grandfathers bategeera enkulaakulana mangu. Okitegedde? Yes, sir. Amataka gonna agaliko ebintu ebyenjawulo ebyobuvunaanyizibwa. Gwe bakulaga ekyapa kya Parliament weeri neyaligula. Ne ssente meka ze yaligula. Parliament awo weeri. Omuntu waatudde ate n'avuluga Buganda. Kale ensi eno erimu ebintu. Kitegeera kyengezaako kugamba nti buli kintu kyonna ky'olaba, amalwaliro g'olaba, gwolooza abakatoliki abo baagula waggulu egundi. Baalinga bakabaka baagabanga, bo baategeera mangu ideology. When you look at the geographical situation of Uganda, when you see the map of Uganda, Buganda is somewhere in the middle. Ochegedde? Yeah. Kitegeeza ba explorers baani bonna abo balina gye baavanga ne bajja wano. Bwe baatuukanga wano, batuukiranga wano, baafuna nedda tebaagwanga bugwi, bayitiranga somewhere ngeri babakuba emiggo, babatta, babakola batya. Bwe baatuukanga wano baga nti atusenso balaba mwagala ki, twakuyigiriza njiri nti kyaki mugizimbe wali muyigiririzaawo. Agamataka gonna golabako amalwaliro, hospitals ennene, simanyi amasomero, simanyi biki, bino byonna byolaba. University gana amataka gaweebwangayo, naye byonna byavanga mu ideology eri. Okitegedde? Yes, sir. Okulaba ewala, bajjajja baffe baalabanga wala. Bajjajja b'abantu abamu nga bagamba ttaka lyaffe ffe tetulibawa. Kyova olaba nti olwaleero ebyenkulaakulana byonna ebisinga obungi, amasomero amanene, simanyi gundi zonna ziri mu Buganda. Omanyi lwaki? Kyekyo nti ettaka eryo bagabanga gabe, tewali muzungu yagula ttaka. Tewali nti omuzungu yajja n'agula ettaka, n'agulawa n'ettaka, n'akola transaction. It was always proposal. Twagala kuzimba ssomero, tusaba kukola era wano muteeke wali, tusaba kukola kino muteeke wali, tusaba kukola kino muteeke wali. Before you know it, after hundreds of years oba after decades, abantu batandika okukizuula nti wait a minute, gwe weebuuze budde eri mu Buganda, Namasuusa eri mu Buganda, Namagunga eri mu Buganda, gundi eri mu Buganda, University eri mu Buganda, buli kimu kiri mu Buganda. Lwaki? Because bajjajja baffe balina ebintu bye baalabanga. Kyekiki kyenkwama nti Buganda is an ideology. Kakati instead of abantu abalala bonna abatali Baganda okuadoptinga this ideology, kubanga ena ideology ennamu, kankubuulire nasi wa mukanga talina wayinza kuyita mbu kino kyange. President Museveni ekyamuwanguza olutalo yategeera ideology y'Abaganda, era bano abantu bamuleetinze down. Katugenda ku politics, bano abantu bamuleetinze down kuba president ye yamanya amaanyi ga Buganda, n'ategeera ne bw'alina okudiiringa ne Buganda olunaku olwaleero. That is how he won the war. Yabeera musika emyaka ng'eki, naye yawangula olutalo lwakuba yali amaze okutegeera concept ya Buganda bulungi nnyo, n'ategeera n'agamba wait a minute, twetaaga everybody. Era mu lutalo lwa Museveni okugamba obugambi nti nze ndi gw'oli musoga, nze ndi mulangu, kyali kikubya essasi mu lutalo ng'oba owemudde. So it was for everybody. Era tewali olutalo lwa Museveni tewali atalulwana. From east to west to north to east and to wherever, everybody was in the war, and he was in the war as a Ugandan, not as a Musoga, not as a Simanyibichi, temuli kweyawulamu. Kakati ate in 2024 omukede yakiresi abikomyawo. Kiki kino kyokomyawo kimanyi ne bwe kifaanana gwe.
Do you know what you are bringing to us, Honorable Speaker? Do you know? Do you really think you know? So, ajja kwambala ebigundi bigomesi naki agende e Buganda asonyiwe, but here is what I'm saying. Abaganda bali bwe bati oba tuli bwe tuti. Fe abakkiriza mu ideology gye bayita Buganda oba nation gye bayita Buganda. Here is what it is. Buli muntu tumuwa omukisa. Era buli muntu tuba tumulaba. Abaganda bali very funny. Omuntu ategeera atamwagala n'asirika. Era okusirika tekitegeeza nti baba tebakulaba. Omuntu yenna akusiriikirira bw'ati. Ffe tulowooza nti it is what we call being reserved because we know what can happen. Tumanyi kyekiyinza okutegeeza senga twekyanga. Singa action taking. Senga take action taking. Omanyi wali oleseeko omwana wo. Omwana n'omulaba ng'akoze ekyekisiru n'omutunira bwoti n'omuvaako n'omuleka. Bakuyita kuwewa. N'owewa. Kati mu Buganda tuweeye nnyo abantu. Oli ajja n'ayogera ebigambo bye n'abafuula nti temutegeera n'abafuula abasiru ne mukkakkana ne mutanyega kigambo n'ekimu. Era ye n'alowooza alina wiini. But after some time, I realizing that wait a minute. Kuba kati oyo olaba kaliya ye yafudde. Kaliya ye tekyaliwo. Ekyo nkigambidde wano. Tekyaliwo. Maama, kaliya yawo yakomye. Awo. Era ekifo kinene kyakasembayo okuba nakyo kyekyo. Awo kaliya yo yakomye. Ate ffe tulamba n'okulamba. Omanyi kye bayita okulamba? Yes. Tukulamba ne tugamba nti nga ne bw'oba oyita wali tugamba yoyo. Kaliya yawe yakoze ki? We yakomye. Tewakyaliwo kyamaanyi. Okuleka nga yeesabidde nnyo. Naye ssebo maama tetukyalina kye tugamba. Wasinze kale. Ebyo nga bikyagenda maaso nga tukyali ku nsonga y'Emwanyi ne UCDA ne parliament sitting ezabaddewo weekend eno. Mwami Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni, naye yakoze omuko gw'ebbaluwa ogwabaddeko page eziwerera ddala. Tukimanyi bulungi nti bwe bimala okuteesebwa ne tumanya nti 159 are saying yes and 77 are saying no, bitwalibwa we. Ate ye yalaze dda nti kino ya abadde akirinze ng'ambaga. Abadde akyagala ne ssekwagala yenna. Ekiteesebwa yes ze abadde ayagala Emwanyi UCDA edde under the ministry. Era n'alaga nti ye ne NRM baali basaale nnyo okulaba nga UCDA eyimirira, n'ayogera ku NADS, n'eyimirira, n'ayogera ku UNRA nga authority, ayogedde ku authorities ez'enjawulo, n'ateekako ne ETC mu kiwandiiko kye yafulumiza. Wakati awo n'atutunuuliza abannayuganda n'atugamba ebyo byonna ffe twabikola nga NRM. Era n'agamba nti ffe we twajjira mu buyinza Emwanyi zaali ensawo miliyoni 2 ezafulumanga ez'Emwanyi. Wabula kati we tubatuusiza kusanga mufuna ensawo obukadde 9 okitegeera n'okusoba. N'agamba nti Emwanyi US dollar ereeta obukadde 9 eza dola obukadde 9. N'agamba mbwa eyo peanuts obusete buki butono. Bottom line mu byonna byabadde ayogera ng'agamba nti oba oyagala toyagala ekyo si kyekizibu. By the way, ekyo si kyekizibu kyange. Nze nange mpagira ekyagundi ekya UCDA ogenda wansi wa ministry. Sirina buzibu. Kati gwe ng'awagira, I want to ask you a question. Yes. UCDA bwe bagikwata ne bagiteeka under the Ministry of Agriculture, bagenda giteekamu nga ki? Egenda kubanga eyimiriddemu nga ki? Ebadde ekola ki? Ebadde nga authority eyeyimiriridde okuluŋŋamya entambuza. Bw'oli munnamawulire genda gye balima Emwanyi obabuuze UCDA oba bagimanyi.
gendayo nkuwadde nga mulimu. But we are talking about the top authority etwala bo. Nkubuulidde gwe gendayo genda mu balimi emmwanyi balimi b'emmwanyi ogendeyo babuuze what is UCDA. Genda obabuuze be balimi b'emmwanyi be bavunaanyizibwa genda obabuuze. But okimanyi bulungi nti byonna ebikolebwa oba ebisalibwawo bibakwatako butereevu. Yes, naye nkugambye ebadde ekola ki era ng'ekola ddi okyeke kyembalegeza okugamba. So the idea then here is it's not even about that, it's about the content. Okyegedde, it's about the content owa bino ebintu bino byonna bye twogerako. UCDA simanyi twala tugende naki twabiraba dda tebirina nnyo makulu kyovana nabo bamatandisa obijjawo lwaki tebikola they are not working kati olwokuba they are not because bakugamba bikola research ffe tulina ebitongole bikola research wano mu Uganda. We have NADS, we have NARO enamulonge wano tulina gundi tulina Kawanda bebakola zi research. Okyegedde kakati bwotali kugamba bakola tumanyi bagamba ati simanyi efuna omutindo byonna Maria ga nsimbi. Ekikulu kya byonna wano is to encourage people okulima emmwanyi kyekikulu. Abaana baffe abali mu kutunda zi boda abali mu kutunda zi poloti z'ettaka bagule zi boda kuba discouraging nti banna omanyi nti no buli maka kati agasikira ettaka batunda butunde. Okyo kimanyi buli abasikira ettaka bamaliza batunze ettunde naye ogenda okulaba nga buli omu afunyeko miliyoni 5 6 meka 10 ogenda okulaba eyafunyeko 2 ng'agula maaka 2 eyafunyeko 3 eyafunyeko 4 ng'agula boda. Byonna balance of payment teriiwo because at the end of that day tunoonya biki bye tuguza abazungu bo batuguzaaki. Okyegedde bulungi kakati ogenda okulaba nga balance of payment ewali. So the idea is kyebali mu kuteesaako obudde buno kituufu oba kikyamu. That's not the question. The question is n'obwo obukadde omwenda President Museveni bw'ayogerako butono. We can produce more because emmwanyi yaffe esinga okuba ennungi katale. Yemu ku qualities olw'ettaka lye tulina yemu ku qualities eziri recommended all over the world. Mu Africa ndoze kwata bakifo kisooka bakyakubire bakitya ontegedde mu nsi yonna eri mu kifo kya mwanjo nnyo. Ffe twabeerako wano n'obuzibu bwa gundi bwa trade embargo nga gundi yagireese oyo ani Amin. But if you remember emmwanyi zaffe wano zaali zezisinga okutambula naye nga kati obudde obwo nga tulina ekizibu kinene nga tetukkirizibwa kutambuza mmwanyi. Emmwanyi nezo kazifa mu nsi yonna kumpi. Emwanyi ye Brazil nga tusigaza doze ensinga 3 ezirina emmwanyi nga ne Uganda mweri. Bwebeeramu ne tubeera n'olutalo oluyitirivu olw'okuba nti abantu bafiira ku nnyanja okwo nga baagala osaza emmwanyi bagitwala e Kenya tobamanyi muwendo. Okyegedde. So tulina okuddayo ne tukkiriziganya bino ebya simanyi ani simanyi emmwanyi UCDA simanyi ate biki ebyo byonna si bikulu kubanga n'abantu ababivuna kubanga omanyi lwaki ebintu bijja ate ne bigenda biba ne paperwork omulungi naye nga literally tebikola because authority teriiwo abadde tekola ebadde ekola ddi n'abantu abali wansi tebabimanyi. Okyegedde ate nga be balimi b'emmwanyi ekikulu kya byonna Ministry ya Agriculture evunaanyizibwe ku ekyo because ganoko n'amalya ga nsimbi Uganda ejjudde ezo authorities simanyi tulina Ministry ya Transport tulina ebyo malya ga nsimbi ogera kulya ate wano waliwo minister waliwo simanyi biki bino byonna ebintu byangu nnyo si byamaanyi bigali awo kiteeke mu ministry naye era kikole. Kakati UCDA nze sigiinaako buzibu kubeerawo oba kuvaawo bwe baba nga balabye nti eveewo. Ekikulu kyange kyenjagala amaanyi ge bateeka mu bino ebintu bagateeke mu kusomesa abantu okulima emmwanyi so that abantu balime emmwanyi baleme tutunda amataka nga bagenda bagasimbako apartments simanyi biki balime emmwanyi. Ezo miliyoni 9 after 30 years is little money kankubulire little money senga twakwata emmwanyi eno tugisoosowaza ne tukola senga tufuna billions si billions just you said 9 million 900 million US. That's little money. Yeah. That's little money.
eggwanga lyo, that is little money. Yes, it is good money compared to the NRMs yasanga wano, but still it's not good. Twandibadde tuli mu billions of dollars ku Mwanyi, because Emwanyi yaffe nnungi ku katale k'ensi yonna. So kitegeeza ki? Tekitegeeza tetunnakola kimala. Amaanyi tugajje mu bino ebintu bya parliament kuteesa wano, simanyi Abaganda baleke tuli kubanga tunuulira ebintu bino Abbas biri bwe biti. Bw'owulira ebigambo ng'ebyo speaker ng'abyogera, it demeans the idea here. Ontegedde. Kikakkanya idea n'ogamba nti ddala is it the problem of UCDA oba it is a tribal issue. Oba okategeera kengeza kugamba. Because now twabadde tuwuliriza ekyo UCDA gundi Minister of Agriculture. Yes, I am okay with merging because to spending a lot of money mu zino authorities wano wali. Yes, to merging. Ne kati bw'omala owulira ekyo otandika okugamba lutalo lulimu gundi, olutalo lulimu ebyenfuna. So there is a lot of corruption going on. Parliament yaffe tekyatugasa, and I'm recommending Parliament esizoningibwe nakugamba. Parliament ewummulemu. President Museveni bw'aba ayagala okufuga lino eggwanga limunyumire n'okusinga bw'awulira nti limunyumira, asooka asizoninge Parliament, agisizoninge okuteesa kwegamba, kubanga Parliament erina makulu kyekyamazima. Eggwanga lifudde lw'ebyo, Parliament tekyalina makulu. Parliament kati yafuuka center of deals. Parliament is just a center of deals. Nti bagenda okujja mu Parliament baba tebazze mu kuteesa, baba bazze kukutula ddiiru. Ti ddiiru no wagitegedde gwe kyegeera iyo kitegedde todda mu byokwesiriwaza ddiiru kati bagenda okujja mu Parliament ng'okuteesa kwawedde. Parliament si yakuteesa kati, just kutulira mu ddiiru. Ddiiru ekutukira mu gundi eno. So Parliament is not useful to us because abasajja abo tebateesa. Bajja kutula ddiiru ku ddiiru. So kakati olw'okuba nti Parliament yafuuka ya ddiiru, ate ddiiru embi, because era Parliament eba ya ddiiru naye ddiiru ennungi, naye ddiiru embi kubanga ziba zitunulidde individuals, ziba zitunulidde abantu nga 5 oba 6 oba 10, ziba tezitunulidde eggwanga. Okitegedde. Kati baleeta ekintu nga kirungi, nakubuulirako olala omwoyo. Omuntu asobola okukuwa ekintu mu mwoyo omubi naye ng'ate akikuwadde, naye ng'akikuwadde mu mwoyo omubi, kiba tekijja kukola ne bwe kiba nga kifaanana bulungi ku ndabika. So kakati kyekiri mu Parliament. Nti Parliament yaffe bw'ejja eyogera ebigambo olabanga ekufaako naye eba tekufaako. Ontegedde. Oba eba tekufaako, eba mu ddiiru zaayo ndala. Kyova olaba nti omusajja yagambye make sure. Kitegeeza nti tafaayo, tawa respect bino biteesebwa. Issue yeeri nti make sure kivaamu nga bwe twakikoze ki, bwe twakibaze, bwe kyateese. Kitegeeza nti Parliament si yakuteesezaamu. Ejja olwedde abantu bajja bamaze dde okuteesa, kuba just kukola ki, ddiiru kuba bukubi ddiiru. Okitegedde. Nze nga mmaliriza ku nsonga eno eya bino byonna, njagala kukulabula nti kaliya y'omukulu yo yagenze, twamutadde. Olaba nga Bobi Wine bwe yagenda, bwetyo neeno bwe yagenze. Ekyo nkikubuulidde ku Buganda asigale ng'ayinaayina, taliiwo. Ekyo nkikubuulirira wano. Teri muntu ajja kuzannyira ku Buganda and the ideology asigale ng'ayinaayina. Onkitegedde. Bobi Wine wamulaba nga yeekyangalinga yagize bavodde kabaka ne bamuvuma ne bamukola batya ne tusirika. Nakugambye nti okusirika tekitegeeza busiru. Kitegeeza butegeeza nti if we react, tuyinza okureactinga obubi ne kikuyisa bubi. Kati Bobi Wine ye Kaliya yafa, kati ne Betty Amonge amwegasseeko, kati bagende bakola association yaabwe. Ffe wano kasita omala okuvuluga Obuganda n'olaga nti totwagala, naffe tetukwagala, as simple as that. Bakola association yaabwe kubanga abo tuzze tubalaba
tuzze tubalaba bo banoonya bagira bati batakula bo bafune bebale kufuna kakati ekyo kyawedde ekyo kyo kyawedde tetukidda namu ekyo oba kiki twamutadde tumulaba bulabi tusirise naye tumulaba as simple as that bwe tutyo bwe twalaba abantu bangi tuzze tubalaba bangi omanyi kiwangaza Museveni kuwa Buganda kitiibwa kubanga yategeera the ideology of Buganda. Yes, abamu bamuwesawesa ne bagamba yayogedde bw'ati ekyo kituufu naye yamanya yategeera nti this is an ideology tulina okuwa ekitiibwa because ekoze omanyi tulina okubeera abantu abagezi bayibuli bwetugamba tulina okubeera ab'amagezi ennyo ng'obwana bw'omusota lwaki gwe teweebuuza biri bye nakubuuzizza gwe teweebuuza lwaki buli nkulaakulana eri mu Buganda. It's because of the ideology. Oba kyegedde bajjajja baffe baategeera mangu nti enkulaakulana yes n'abalala balina enkulaakulana ennyingi eriwa lwaki kubanga bajjajja baffe baategeera mangu ne bagamba nti oteeka okubaako kyofiirwa okubaako kyokola ki kyofuna. Kati abantu bangi balowoozanga nti ffe tetufiirwa byaffe mugende mulumaleeko mugende naye mu kugenda bingi bye baafiirwa ate ffe netukwaki netubifuna. Kakati mu kubifuna bwe tutyo ideology gye tulina okutambuza mu Uganda mwonna nti bannange tubeeko bye tufiirwa tubeeko bye tufuna tubeeko bye tufuna. In 2024 waliwo ebifo by'otuukamu n'oggwamu amaanyi naye ogenda okizuula ng'omuntu alina square mile y'ettaka ali awo agituddeko bw'ati alundirako ente 50 ontegedde n'ogamba no this is not right. Tusobola okuteekateeka ennimiro za gavumenti zinabadde ngamba abantu nti why don't we create our gardens nga Uganda ne tukola kati Emwanyi efuuse Emwanyi ministry ekwate tufuneyo Emwanyi tufuneyo square miles zaffe 2 tuzisuuleko Emwanyi abakozi bakole buli omu akole tutandike okufulumya Emwanyi ezo sente zayogera President Museveni ntono nnyo. We need more money. That is little money. 900 million abantu bazifuna individuals gugamba tamba eggwanga lyezifuna $900 million. People have deals of that nature. So we need more money. And if we need more money, we need more brains, we need more energy, we need more production. Kati production yeno ntono. Instead of discussing UCDS, discussing that, merge them, but encourage. Mutekewe kitongole, sina kitongole, but group egenda ng'esomesa abantu. Obulungi bw'okulima Emwanyi abantu balekerawo okuzimba ku buli ttaka osanga ne ghetto eyo mu byalo eyo nga nabe bazimbyeyo zi ghetto oli azimbiwa nazimbiwa fake stuff ntegedde. So I think for me that is where we are. Tukkiriziganye nti tulina abagenzi kati bali apo kale fe tuba watchinga we are watching you. Ebigambo by'owulidde bya Mwami Obote mu bujjuvu nga bwagenze maaso okuba nti abiteekawo londamu ekyo ekikoledde kyowulira nti nno kikukeŋŋentereza omutima oyinza okukireka mu bufu obufaananako bwe butyo. Eno ye The Opener tubeerawo buli lunaku olw'Emande ku YouTube channel ya Agaliwo ssaawa 9 buli w'otulaba video genda maaso n'okuba nti ogirayikinga bw'oba tosubscribinganga nakyo genda maaso n'okuba nti okikola sharingirako mukwano gwo information agende maaso n'okuba nti agifuna mbufu ofaananako bwe buti. Abasseddiyo omusunsuzi lyerinnya eryange Agaliwo gwe mukutu Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.